Kedi mukabasawo mugwanka ndivira abantu abalina akawuka akaleta mukenenya okwongera okufa n'akawuka okwongera okusasanyizibwa nga kino kivudde ku kuba nti abantu bano tebakyala abasawo baabwe balina n'ekizibu ky'eddagala butalifuna okusinziira ku bantu bano abeegattira mu kibiina kyabwe ekya North Fund gavumenti erina okuvayo mu bwangu okulaba nga abantu bano okulwako kubanga watali ddagala tebasobola kuba na bulamu. Mary Katana nga y'omu ku bayambako abasawo mu malwaliro agajjanjaba balina akawuka ategeeza nti nabo tebagenda kudda mu malwaliro kubanga bakama baabwe abasawo tebakyakola nga bo tebasobola kuyamba bannaabwe nga tewali musawo. Era naffe tusazeewo okulaba nti tuyimiriza empeereza okutuusa ng'abasawo bakomyewo ku mirimu okuddamu okuweereza abalwadde baffe naffe tulyoke tuddeyo okukola. Bano bagamba nti omuntu alina akawuka bw'amala ebbanga tamanyira ddagala kimuleetera okudda kulayini ddagala endala ate ng'eddagala ne liba lya buseere. Okumala wiiki 2 tebafuna ddagala ebateekeddwa kufuna. Tugenda kufuna akawuka akatakyakkiriza ddagala lino erya bulijjo lye tulina kale kibeere nga kyetaagisa ate okubateeka ku mitendera gy'eddagala egisingako. Enkomerero ya byonna gavumenti egenda kubanga yeetaaga ssente nnyingi nnyo okujjanjaba okuwa abantu abalina akawuka. Balagidde gavumenti ekole bunnambiro ku nsonga z'abasawo basobole okutaasa obulamu bwa bannayuganda. Naye tukubira gavumenti omulanga nti mangu ddala ng'embeera tennaba kusamba ddagala abasawo baffe babakomyewo bakole. Twogereko n'amu ku balina akawuka ne bategeeza nti bali mu bulumi obutagambika kubanga bamaze ebbanga lya wiiki 2 nga tebamira ddagala. Bategeeza nti n'abalina okubawa eddagala tebaliyo malwaliro ate nga n'abatono abaliyo bavuma buvumi. Batusama busame buli lwe tujja batusama busame aye nze kyendikumirako naire amakerendezi abasawo tetubona kuwaire mulala ati wana akulira eddooli y'emulago Dr. Baterala Byaluga bakubiriza abasawo okoma ku mirimu gyabwe bakole. Baterala n'agamba nti kyetaagisa okunoonyereza okumanya ensonga eyaviriddeko abasawo okwekalakaza kuba okuba nga basoma abadde bakimanyi nti waliwo eddagala n'ebyuma ebitabeera mu malwaliro. Oba ebintu ebitali mu ddwaliro abalwadde bo bajja kugenda babigule naye mwe mujje tubeere mu ddwaliro tukole nga bwe tubadde nga tukola. Tibo mundi gusoose agamba mu kiseera kino abalwadde bagenda kusasula ssente mu ddooli y'emulago kisobozesa okumalawo ebbula ly'eddagala. Alongamiza nti okuva edda babadde bakolagana n'abasawo b'amagye era bw'otunula mu mulyango ogw'eddooli olw'emmeezi eriko abasirikale b'amagye 3. bulijjo tubeera nabo wano mu bw'oyingira wano ku casualty osangawo akapost kawandiiseko UPDF liaison office. Abasirikale ba UPDF tuli nabo mu roundre abalala mu Fumbiro abalala bwe tubeera nga tukirininga eddwaliro era obalaba. Eddooli ne lirina badokita 23 n'abasawo abasoba mu 7. Batenda n'agamba nti mwetegefu okusasula abasawo bonna mu ddwaliro ery'emulago wabula n'abasaba badde ku mirimu. The government has never refused to pay anybody. Even the doctors who are not working, I will pay you. But I am appealing to you who is not working. Please come and work. Agasseko tubunaatuukira ku lunaku lwa bbalaza embeera ejja kubeze mu nteeko nga n'abulwadde beeyongere mu ddwaliro. Okutandika Mande nga enjoja abalwadde bamanyi bakitegedde kati nti tutandise okukola tukola. Joseph Setimba ne Mutebi Sulaiman ebyokisakidde guli ino ku Lwabukedde TV.